Sure Word of Prophecy Ministry. Mukama Katonda tumwebaza atusobozesezza okuyita mu budde obw'ekiro n'abukeesa nga tuli balamu. Tugenda kuba tutandika okuyiga kwaffe n'okusaba nga weeri empisa yaffe katuwembeke tuweeyo okusaba olw'ekisa kya Katonda. Katonda waffe tukwebaza kubanga okeesezza obudde nga tuli balamu. Twebaza okutukeeza ku mpewo za Baba TV okujja okuyiga ekigambo kyo. Tusaba otuwa omwoyo w'amagezi atulungamye era tuyigirize tuungamye mu bigambo byonna tugenda okwogera era oteeka ekigo kye eky'amaanyi okutukuuma tusobola okubiteeka mu nkola tubitambulemu ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Abantu ba Katonda tujjukira omundi oguwedde we twakoma nga tuyiga ebyokuyiga byaffe nga bwe twalaba. Nsaba tweyongereyo n'okuyiga kwaffe we twakoma nga tutegeera lwaki Yesu Kristo yajja mu nsi, mission ya Yesu Kristo. Lwaki yajja okubanga afa ku musaalaba, kiki ekyamuleeta. Osoma ekitabo kya Yokaana essula 17:3 Bayibuli egamba, "This is life eternal," bwe bulamu obutaggwaawo, "that they should know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent." Agamba nti bulamu obutaggwaawo basobole okumanya gwe Katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwe watuma. Kino kyama kinene nnyo okulanga otegeera Katonda ne Yesu Kristo. Bantu bangi enjiri ebuulirwa naye oba oliawo okutegeera Katonda eyatonda eggulu n'ensi eyatuma Yesu Kristo okujja okufa ku lw'ebibi byo ne ku lw'ebibi byange kyama nnyo okumutegeera. Lwaki kyama? Nti abantu asinga tebawadde mukisa Bayibuli kweyogerera ne bagezaako okugyogeza ne bagezaako kugikontrolinga mu magezi gaabwe. Mukama atuwa amagezi mu kigambo kye okulaba nga tutambula nga bw'ayagala. N'ebiseera ebisinga abantu bavudde ku kkubo lya Katonda batambudde mu kkubo eryabwe ne beenoonyeza ebyabwe ng'abantu. Naye ng'ate bakozesa Bayibuli okulaba nga Bayibuli ebuza omulamo gwayo omukulu ennyo lwaki Yesu Kristo yajja ku nsi okufa n'okulokola ensi. So Yesu Kristo teyajja kuyisa bivvulu, yajja olw'ekigendererwa ky'okubulako n'okubula kwange, olw'ekibi Adamu kye yakola nga alidde ku muti Mukama gwe yamugaana okulyako. Ng'era ekigambo kya Mukama we kyali nti bw'oligulyako tolema kufa. So mu kifo kya Adamu okufa, Yesu Kristo yajja nga substitute okulaba nga awaayo saddaaka ku lw'ebibi byo ne ku lw'ebibi byange okulaba nga tusimatuka okufa okw'emirembe n'emirembe. Mu mbeera efaanako bw'etyo Yesu Kristo ekyamuyita ku nsi okufa kyekyo kituze tulabako entakera. Mpozi omulundi oguwedde twakomako wano nga twalaba kabonoono ng'anaaba engalo, sijja kubiddamu olwakadde ngenda kuba mbiyitamu sipiidi. Twalaba akabonero akategeeza okunazibwa kw'ebibi era tulaba yeekaalu nga bwe yazimbibwa mu kifo ey'endagaano enkadde. Emirimu gyonna egyakolebwawo byali all about kulongoosa omuntu okumuggyako ekibi, sanctification, kubanga abeera nga akkizibwa amaaso ga Katonda, nga bingi nnyo ensonga lwaki ekifo ekyo kitukuvu kyaliwo. Era buli kyosoma, emigaati gyonna, ekikondo ky'ettabaaza, yeekaalu yennyini, endiga eyattibwa, kabona yakolanga emirimu egyo, byonna byabisonga ku Kristo. Ebintu bino mbiseemu sipiidi kuba tuwedde tuba na butono. Osanga nade ensoma akamuvu n'akagga singa twali tulina omukisa ogufuna ebigambo bino eno nga tulina obudde obuwerako. Naye ng'egyo tulina obudde obutono ennyo bwa ssaawa emu tetumala oba oliawo n'essaawa esatu tusobola okuzimba nga tuyiga ekyokuyiga kino kyekimu. Naye akatundu akadde kano ke tufunyeeko nja kuba nga mpita mu lukwakwayo sipiidi tutuuke ku byawandiiko bye njagala okusoma. Mission lwaki Yesu Kristo yajja ku musaalaba okufa era ki ekyamuleeta ekikulu ennyo lwaki ajja okufa. Tumanyi ffenna Yesu Kristo ajja okufa ku lw'ensi, ku lw'ebibi byo ne ku lw'ebibi byange. Naye bwe yajja okufa, biki bye yajja okutuukiriza, biki bye yajja okuggyawo, biki bye yajja okukomya na biki bye yasigala ng'akyatwala mu maaso. Bye njagala tutegeere mu kyokuyiga kino eno, kubanga ffenna tutegeera Yesu Kristo yajja ku musi n'afa n'awaayo obulamu bwe ku lwo ne ku lw'obulamu bwange ng'ekigendererwa kiri kimu, kulaba ng'akutaasa okufa okw'emirembe n'emirembe. Kwoli jjajjaffe Adamu kwe yali amaze okubanga ayingiddemu obanga olw'obujeemu bwe yakola n'aba ng'ayingidde mu kufa okwo. So tulaba ku lutimbe ekifo ekitukuvu ekisinga obutukuvu, waliwo essanduuko ey'endagaano, kwaliko bakerubi babiri ababikkako nga bwe muyinza okulaba bamalayika abo ne mu ggulu gye bali. Mukozi tulaba Musa Mukama yali amugamba okuzimba ekifo kino, yamugamba zimba, kola nga bw'olabye, kola nga bw'olabye. So era Musa yagenda okukola ekifo kino eno nga akopa patani ey'omu ggulu. Ekifo kino mu ggulu gye kiri ekifo ekitukuvu nga bwe tulaba mu ndagaano enkadde.
so omulimu gwakolebwanga mu ndagaano enkadde mufo kino ekitukuvu ebipande bino ebyamayinja era Musa yabejja ebipande ng'ebyo byali mu ggulu Mukama ebiri mu ggulu yabimuwa era tulaba nga pattern nga bwe yagikoppa era Musa bwe yakola ebipande ebiri bwe bireeta Mukama n'awandikako ebipande n'abawandikako ebiragiro bye 10 bwamala biwandiikako tulaba nga abaana ba Isirayiri babimenya nga basinziza ennyana tujjukira twalabawo awantu awasigenda kuddayo kubanga kadde katono we basinza ennyana Musa n'abimenyamu akabonero akaali kategeeza nti mumenye etteeka lya Katonda olw'okusinza ennyana ebifaananyi so wabimenyamu ekyaddako kwe kubanga abaana Mukama agamba Musa after kuva essula ya 3:4 nti komawo oleete ebipande bibiri nga byewaleta olubereberye nange naawandiika ku bipande ebyo ebigambo ebyali ku bipande eby'olubereberye addamu wandiika ebiragiro 10 n'addamu n'abibawa n'abawa guidelines nga we twasoma omundi ogweddeyo tugenda okwongera tusome ku bigambo ebyo poza ekipande breast plate tugiraba kabona bwe yayambalanga ebifo ebyo eby'emirundi 3 kyaliwo olujja ekifo ekitukuvu n'ekifo ekisinga obutukuvu byonna byaliwo mu yeekaalu mu kifo ekyo naye buli kimu kyalina omulimu gwakyo ono batangirangawo buli lunaku mu lujja lwa yeekaalu we basibanga endiga ze bawangayo nga sadaaka kino kabona bwe yanaabiranga ng'agenda okuyingira mu kifo ekitukuvu tulaba neno mu kifo ekitukuvu nga amaze okuyingiramu wano batangiranga buli lunaku every year era tujja kulaba lwaki Yesu Kristo yajja okufa sadaaka zino zaali ziyabulabe ki eri omuntu Bayibuli ekyogera bulungi nnyo so wali awatukuvu awasembayo ye mwali sanduku ey'endagaano eno n'ebipande bino ebiri ebyamayinja n'omugo gwa Alooni ogwaloka byalimu mu kifo ekisinga obutukuvu sole mu yeekaalu eyo ekifo ekisinga obutukuvu yes then ne sanduku ey'endagaano ebyo mu byateekebwanga era kyalina ensonga lwaki Mukama biteekamu olw'ensonga enkulu ennyo kulyo n'ekibakuli eky'emmaanu gye baalyanka abaana ba Isirayiri nga bagenda batambula mu ddungu ku lw'obulungi bwabwe Mukama kyabudanga mu kitabo kyakuva 3:2-16 and the tables were the work of God and the writing was the writing of God graven upon the tables nti omulimu guno gwali gwa Mukama n'ebiwandiiko n'ebyaliko byali bya Mukama ebyayoleebwa ku bipande nga oyinza okulaba Bayibuli negamba nti Mukama yagamba Musa ekyamateeka 10:2 and I will write on the tables the words that were in the first tables mpozi wali mu kuva tulaba 3:4 mbagambyeko era Musa Mukama yayita Musa n'amugamba okuddamu okuleeta ebipande ebiri addemu awandiike bwe yamugamba okujja okuwandika ebipande bino ebibiri ebyamayinja we yabireeta bamala ne Mukama ennaku ezaawera n'awandiika era osoma okuva mu 10 naawe n'okkirira tulabanga Mukama naye agamba Musa mu nnyiriri 26 nti wandiika naye Musa yali awandika ceremonial laws Mukama n'awandika ku bipande bino ebyamayinja mororo kwe yawandiika ebigambo kubanga mu lunyiriri olusooka mu 3:4 kuva amugamba nti naawandiika olaba ndowooza then agenda maaso n'agamba which thou breakest nti nange naawandiika ku bipande ebyamayinja byasooka okumenya and thou shalt put them in the ark era nawe ojja biteeka mu sanduuke munda bye bino Mukama nga bwe yamugamba bwe yakikola so twamala okulaba omundi ogwedde ebbala Yokaana esooka essula 3 olunyiriri lwakuna nga Mukama agamba nti whosoever commits sin buli akola ekibi transgresseth also the law amenya n'etteeka for sin is the transgression of the law omuntu yenna bw'amenya etteeka bw'akola ekibi aba amenya etteeka ne constitution ya Uganda tukimanyi bulijjo titeri kibi kikolebwa nga omuntu amenya etteeka lya Katonda ate kiri oba etteeka lya nsi then wano kyavudde agamba mu Baluumi 5:13 for until the law tumaze okulaba nti ekibi kwe kumenya etteeka ne Mukama atugamba nti okutuusa ku tteeka ekibi kyali mu nsi the sin was in the world but sin is not imputed when there is no law ekibi tekibaliwo awatali tteeka kitegeeza nti waliwo etteeka eryaliwo eryamanyisa ekibi nabawo n'etteeka eryajja after ekibi bwe tugenda okulaba Mukama kyagamba where no law is awatali tteeka there is not transgression Baluumi 4:15 awatali tteeka tiwabeera kwonoona which means nti etteeka libeerawo before then ekibi kigenda okujja nga etteeka olwedde weeriri era ekimanyisa ekibi nga Yokaana esooka watugambye nti ekibi kwe for sin is the transgression of the law ekibi kwe kumenya etteeka so where there is no law there is no transgression kitegeeza nti omuntu yenna nga tewaliwo constitution nga tewaliwo tteeka ligamba ntotambula kiro erya kafyu tewabaawo kibi tewabaawo musango tuba toyonoonye gavumenti poliisi neyokusanga ekyo saa 8 nga tewali tteeka liganda tambula kiro buyisiŋŋanya buli omu n'akwata liri naye singa babataddeyo etteeka lya kafyu ne bakusanga ekiro then oba in transgression oba mu kwonoona muganda wange nga bwe tuyinza okulaba ebigambo bino eno Bayibuli egenda maaso n'egamba
mpozi katono nnyo waneeno agamba nti but your iniquities nti nyo butabutukivu mpozi wetusoma Balumi 6:7 agamba nti for the wages of sin is death, empeera y'ekibi kwe kufa. Omuntu wakola ekibi wamenye etteeka kufa. Ono gavumenti za Uganda oba ze tulimu bayinza okubanga omuntu wakola ekibi bamuwa either wabasse munno oba wakoze ki oba oli waliwo ekibonerezo ekiraga okufa okuwanika kalabba amawanga agamu gagenda gabijjawo abamu bakusiba emyaka gye baba bagadde oba okukozesa bulungi bwansi okusiza ku bunene bw'ekibi kyokoze ne maaso ga Katonda ebyo byonna byonna byenkanankana oba okoze ekitono oba okoze kinene maaso ga Mukama bona nakwadde byonna bibi waliwo ebisinga ku binnaabyo obunene ne empeera y'ekibi kufa si bulamu butaggwaawo. So tuli mu grace period Mukama atuwadde ekiseera kino kye tulimu ekyekisa ng'ekigendwa kya kulongoosa mpisa na kulongoosa mpisa zange so si kubeera mu nsi n'ekigendwa kya kuba nti tubeera muno Mukama kumala myaka mingi natuuka kugamba nti Mukama nga takomawo ekimuganya okudda kubanga empisa zo n'empisa zange oba oli tizina kulongoosebwa okulaba nga atutwala mu bwakabaka obw'omu ggulu. So mbeefaanako bwetyo Mukama agambye empeera y'ekibi kuba kufa abataliteeka tebabeera kwonoona. Mu kitabo kya Isaaya 5:2 Bayibuli egamba but your iniquities ne butali butukivu wamwe have separated between you and your God, bubawudde wakati wamwe ne Katonda, and your sins n'ebibi byammwe we tusoma sin Bible egambye is the transgression of the law, and your transgression of the law have hid his face from you, kukokeza Katonda amaaso gammwe that he will not hear, tajja kuwulira. So whosoever commits sin, whosoever breaketh the law commits sin. Olaba ndowooza buli amenye etteeka akola ekibi, buli akola ekibi amenye etteeka. For sin ekibi kwe kumenya etteeka. So wano agamba nti obutali butukivu wamwe ebibi byammwe and your sins ebibi byammwe okumenya kwammwe etteeka bikwekeza Mukama amaaso ge tayagala na kuwulira. Baganda bange Mukama yatuwa ebiragiro bino n'ekigendererwa okutuwa obulamu obulungi. Mu kitabo kya Izabuli 10:19-15 Bible egamba great peace have they which love thy law and nothing shall offend them. Balina emirembe mingi abagala etteeka lya Katonda era tewali kiyinza kubakola bubi oba kubeesitaza wakati mu bo kubanga abidinga mu tteeka lya Katonda balisaamu ekitiibwa. Bible egenda maaso n'egamba mu kitabo kya Peetero 3:16-17 and account that agamba nti era mulowooze nti okugumikiza kwa Katonda okw'obulokozi even as a beloved brother Paul nga muganda waffe Paulo okusinziira ku magezi gawe okuva eri Katonda we yabawandiikira mu bigambo byonna bye yawandiika Paulo ng'ayogera mu byo mulimu ebintu bingi nnyo some things hard to be understood ebizibu by'okubanga bitegeerwa which they that are unlearned abatali bayivu and unstable mu by'omwoyo ndi ku ssomero ly'omwoyo spiritual issues abatali bayivu n'abatali banywevu rest bebanyola as they do also to other scriptures unto their own destruction. Babinyola Bible abantu baginyola so some ekyandiko olina akifuna engeri gyakinyolamu akijja ku mulamwa n'okusoma ebbaluwa za Pawulo nga wanakugamba ebirala nakugamba ebirala kugamba omuntu abasinga yatandika okuzinyola ntaleka okuteekawo theories zaabwe ng'abantu totally neva ku kigambo kya Katonda. Era genda okulaba Bible ebiseera ebisinga abantu babuulira byabwe Bible si gye babuulira amazima gaayo. Bible kyebidaga mu kitabo kya Balumi 6:14-15 for sin shall not have dominion over you, ekibite kibe mukama wammwe bati kibafugenga, for ye are not under the law, temuli wansi wa tteeka but under grace, ne wansi wa kisa. What then kati olwo ki baganda bange? Shall we sin tukole ekibi because we are not under the law but under grace? God forbid. Tukole ekibi kwali kyali wansi wa tteeka kwali tuli wansi wa kisa? Paulo n'agamba nti kitalo. Bible egayo kibite kibe mukama wammwe kuba temukyafugibwa tteeka ne mufugibwa kisa. Bwatu nabuza olw'okubanga tufugibwa ekisa tukole ekibi kubanga tufugibwa kisa. Paulo abuuza ebigambo bineeno. Katugende maaso baganda bange. Bible ekyevirege maaso n'egamba mu kitabo ky'Abefeso 2:8 agamba for by grace ye are saved through faith, mwalokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza, and that not of yourselves, tekwava gye muli, it's the gift of God, kirabo kya Katonda, not of works, si bikolwa byaffe bye tukola, lest any man should boast, omuntu yenna alema okwenyumiriza. Obutuukirivu bw'okola maaso ga Katonda, ebirungi by'okola okubanga oli musajja atya Katonda oba atambulanga Mukama bw'ayagala, Bayibuli egambye nti kisa ye kikuyamba okukola ebintu ebyo.
Mucho nti omuntu aleme ko twalokolebwa lwa kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda kyasobola okutuyamba okulanga tulokolebwa okuba tuva mu kibi. Yesu Kristo okujja ku musalaba okufa ku lw'ebibyo ne ku lw'ebibi byange, it was his grace, his love. Yohana 3:16 gamba fo kubanga Katonda bayagala ensi bw'ati n'okwona waayo omwana we yazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, should not perish, erizwe kwesa perish, kuzikirira, but have everlasting life, afuna obulamu obutaggwaawo. Which means nti ekisa kya Katonda ekyaleeta Yesu Kristo okuva mu ggulu okujja okufa kyalina ekigenderero ekyokulanga omuntu adda ku nkola ya Katonda ey'amazima, okuzzaawo empisa ziri ezasooka ze yali awadde omuntu okutambuliramu, so okumuyamba okukontinuinga ng'akola obujeemu, si ekyali kigendererwa. So kyobulaba nti agambe nti lwotwalokolebwa lwa kisa okuyita mu kukkiriza. Our faith, ekisa kya Katonda kino ekyatulokola kiyita mu kukkiriza kwaffe eri Kristo kwe tulina. But faith, Yakobo, wetuba tusoma ekitabo kya Yakobo essuula 3 n'essuula 2 tulaba okuyita mu kukkiriza. Faith kubeera accompanied by works or with works. Ewerekerwa ebikolwa. Faith, you cannot have faith without works. Kwa Bible egamba tukasoobera ne faith without works kuba bibera bifu, okkiza okubeera kufu. You cannot show faith without works. So ekiprovinga faith bye bikolwa. Nibaga nti omusajja yalina okukkiriza ayagala Katonda ngera okola Katonda byayagala. Omusajja yalina okukkiriza agobera Katonda ngera olaga ku muntu omugoberera. Omusajja oyo yalina okukkiriza musajja mu Kristaayo nga olaga ebikolwa by'Ekikristaayo tesobola kukyogera ng'okera mu katebeko n'otuula n'okomaawo noga nti I am a Christian without works. So faith without works kibeera kifagama, and that not of yourself tekwava gye muli, it is the gift of God. Kirabo kya Katonda. Kyebala Bible yetugambye mu Yohana 3:16 Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo, kye kirabo kino kye yatuwa. Not of works, si bikolwa byaffe bingi nnyo bye tukola, lest any man should boast. Omuntu aleme okwenyumiriza nti nkoze birungi nnyo okulaba nga mpangula ekibi. Ekigenderero ekyo Mukama lwaki yakituwa lwabuwa. Barumi 3:2 kyavudde agamba, therefore by the deeds of the law, bwekityo olw'ebikolwa by'etteeka, there shall no flesh, tewali mubiri oba muntu, be justified, agenda kubanga asaasirwa in his sight, mu maaso ge. For the law is the knowledge of sin, kubanga ekibi etteeka eritumanyisa ekibi. Olw'ebikolwa by'etteeka tewali muntu n'omu agenda kubanga asaasirwa mu maaso ge, kubanga etteeka litumanyisa kibi. Baganda tulina etteeka lya biti bibiri. Nabagambyeko Musa bwe yalinya ku lusozi okuwandiika etteeka, twalaba kye bayita ceremonial law, ne tulaba ne moral nga tugenda okulaba mu maaso awo. Tugenda tegeera ebigambo bino byonna nga ebiri. Kubanga abantu abasinga basoma ennyiri zino ne zibazinyoola, ne zifuuka ekizibu gye bali, ne zifuuka ekintu ekitategeerekeka, ekinganga kugamba Bayibuli netuuka okubanga eringa ekubagana empawa. Nebeeranga etategeerekeka, nebeeranga Bayibuli Mukama gye yatuwa okutubuzaabuza, okutusuula, okutujja ku mulamu nga bagifuula abantu. Kubanga enkola za Bayibuli bwe tuzivaako, otandika okudda ku theories zaffe, kiprovinga okubeera nti Katonda alinga yatuwa Bayibuli okutulwanyisa, okutufuba ng'etufu. Naye Bayibuli obuzibu bwayo, obuzibu bw'abantu nti tetutegeera Bayibuli ngeri gye yayogeramu bigambo byayo. Kyova nti wali mu kitabo kya Peetero ekisooka essuula 3 ekyokubiri 3 Pawulo agambye ennyiri 16 Peetero agambye nti muganda waffe Pawulo olw'ebigambo byaweebwa okuva eri Katonda bye yatuwandiikira mu bbaluwa ze zonna, omuli ebintu ebizibu ennyo okutegeera, abatali banywevu n'abatali bayivu bye banyoola olw'okuzikirira kwabwe. Bwongera n'ebyawandiikibwa ebirala byonna kuva ku ndagaano enkadde ku lubereberye paka mu kubikkulirwa, banyoola ebyawandiikibwa bingi. Ne Bayibuli egambye babinyoola kubanga tebali informed, tebayize mu kigambo kya Katonda, mu ssomero lya Kristo, ate era kuba tebafugira bwa mwoyo wa Katonda. That's why ebintu bingi binyoolebwa mu Bayibuli. Manu batambula nga baga buli omu nagamba buli omu akwateko kyakutte, buli omu kyayagadde, buli omu olinaga nti Mukama alisaasira gw'alisaasidde, kasankwatako kyo tuyinza malayo byonna. Theory ye mu bantu mweri nnyingi nnyo nti tuyinza kukola byonna byonna n'otuukira amaaso ga Katonda. Naye Yesu Kristo mu kitabo kya Yokaana Matayo 3 ennyiriri 15 Yesu Kristo yagamba nti kitugwanira otutuukiza obutuukirivu bwonna. Baali bagana okumbatiza, naye Yesu yalina kibi. Naye muloza lwaki yakkiriza okubatizibwa? Lwaki yagamba Yokaana tulina okumbatiza? Kubanga obutuukirivu bwetaagisa. Obutuukirivu bwa Kristo tubwetaaga okubutuukiriza. Ensonga eri emu nti kubanga Yesu Kristo ayagala ekkanisa etuukiridde, etaliko kyakuneezebwa. Katonda atuukiridde, mugwe ayagala abatuukirivu, so si ababulako. So tulina kulwana kulaba nti perfectinga our character maaso ga Katonda, okulaba nga tutuukira mu kkubo
so si kubanga ate Bible etulidinga okubanga tubula bubuzi okuva ku mulamo gw'ekigambo kya Katonda. Barumi 8:3 Bible kyevude gamba, for what the law could not do, etteeka kyayitayinza kukola, mulize nnyo awantu ono baganda bange, in that it was weak through the flesh, lyali linafu okuyita mu mubiri, which the law could not do, lyali linafu through the flesh. Abantu bano tukotingewo nnyo baganda bange. Etteeka Mukama yalituwa, naye bwe yalituwa lyali linafu, teyasobola kuyamba muntu, lyali linafu through the flesh. Adamu amala okwonoona, omubiri guno gwanafuwa okubanga gusobola okukola etteeka lya Mukama kye lyetaaga. Teryasobola kuyamba muntu, yali kwetteeka lyali liyamba omuntu nga tanaba kwonoona. Bw'amala okwonoona lyali beyond okumuyamba, lyasigala kumukondeminga, thou shalt die, ojja kufa, olina kufa, oyonoonye. Lyali sobola okukontrolinga Adamu nga tanaba kukola kibi, naye agambye nti lyali linafu okuyita mu mubiri. God sending his only son, Yesu Katonda bwe yatuma omwana we mu Yokaana 3 gwe tumaze okulabako weyagala ensi n'atuma omwana we, in the likeness of sinful flesh, mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi, mubiri guno ogw'ekibi mwe yamutumira gwe yayambala. And for sin, era olw'ekibi, condemned sin in the flesh, n'anenya ekibi okuyita mu mubiri. Yesu Kristo teyayima mu ggulu n'awangula ekibi, no, yajja n'ayamba mubiri gwaffe guno gwe twambadde guno gw'ekibi, ogulwala ssenyiga korona, ogulwala ekifuba, ogutomerwa accident, ogulumwa enjala gwe yayambala. Kubanga ye gw'ekibi Adamu amala okwonoona gwe yafuna ng'amaze okwonoona. Yesu Kristo gwe yajja n'ayambala. After 60,000 years, emyaka 6, emyaka 10 gimaze okwetooloola, Yesu Kristo ajjanga ensi, omubiri gumaze okuba nga degraded by sin. Ekyo kimaze okugunnyika, gugoyeddwa ekibi okumala emyaka 10, najja n'ayambala omubiri guno ogw'ekibi. Najja agamba nti in the likeness of flesh, and for sin, era olw'ekibi, condemned sin in the flesh, n'anenya ekibi okuyita mu mubiri. Agenda maaso n'agamba that the rightness of the law, bwekyo obutuukivu bw'etteeka, might be fulfilled in us, bulyoke butuukirire mu ffe, who walk not after the flesh but after the spirit. Agambye nti bwekyo obutuukivu bw'etteeka bulyoke butuukirire mu ffe, abatambula goberera mubiri n'abagoberera omwoyo. Tumaze okulaba nti etteeka teryayinza kutuyamba tumaze okufuuka ab'omubiri. Ekyo kimu. Bwe limala okuba nga tesobola tuyamba, Katonda n'alaba nga omuntu takyasobola okuyambibwa etteeka. Lye tumaze okusomako mu Yokaana ebbaluwa esooka nti ekibi kwe kumenya etteeka. Adamu amala okwonoona n'amenya etteeka, naye tekyasobola muyamba. Lyali mugamba don't do this. Teyali mupawe muyamba nga amaze okwonoona. Yali sukka herepu ye yalyo. Then Yesu Kristo nga wano waliwo kiyinza okuyingirawo ekirala ekirina okusasula penalty. Kuba etteeka lyagamba nti olunaku olwogerako tolima kufa. The wages of sin is death. Adamu akoze ekibi alina kufa. Then waliwo alina okubaawo ekirina okulanga kiri substitute mu kifo kya Adamu, Yesu Kristo okujja ku musalaba n'afa ku lw'ebibi ne ku lw'ebibi byange. Bantu n'agamba nti wamala okufa n'anenya ekibi okuyita mu mubiri, ng'awangudde takoze ku kibi mu bulamu bwe. Kyavudde agenda maaso agamba nti bwekityo obutuukivu bw'etteeka bulyoke butuukirire mu ffe abatambulira goberera mubiri n'abagoberera omwoyo. Tulina amateeka ga biti bibiri genjegadde okwogerako enkya ya leero. Have the ceremonial law and the moral law. Ceremonial law ly'etteeka ery'emikolo. Lino Yesu Kristo lyawa abaana ba Isirayiri n'esooka libatambuzaako emyaka 10 kuviira ddala ku Adamu. Lyatambuza ensi emyaka 10, bana binajja nga balagula nga wasi emyaka 12, abaana ba Isirayiri batandika okulabika ku siini. Mukama n'abawa guidance n'okubawa endiga officially bazisalenga olw'okugibwako ebibi nga bwe yakola Adamu nga amaze okwonoona. Then tebyasobola kuyamba. Bayibuli kyebulaga yagamba nti saddaaka n'ebiwaawo tewabyagala, naye wantegekera omubiri. Wanterekera omubiri. Yesu Katonda teyagala saddaaka na biweebwayo, yadde byali bijja naye nga si yekyali ekiginyusa ekikulu, naye yali ayagala mubiri gwa Yesu Kristo. Kyali penalty yasobola okusasulira ekibi. Then Yesu Kristo ayina wano we yajja yali atuukiriza etteeka. Etteeka lye yatuukiriza erya ceremonial, okuwa saddaaka olw'omubiri gwe, y'endiga eri yattibwanga mu ndagaano enkadde. Then obutuukirivu bw'etteeka, the righteousness of the law, waliwo etteeka ery'obutuukirivu lisobola okutuukirira mu ffe abatambula kugoberera mubiri n'abagoberera omwoyo. Ndowooza tutambula ffenna baganda bange. Katweyongere mukwano gwange ali ku programu eno alaba. Agenda maaso n'agamba Isaaya namubbi 2:1, the Lord is well pleased for his righteousness' sake. Mukama yasiima olw'obutuukirivu bwe. Yesu Kristo bw'ajja ku nsi yasiima kubanga mutuukirivu. Era Isaaya yali alagula Yesu Kristo okujja kwe. He will magnify the law, ajja kugulumiza etteeka and make it honorable, lisemwe ekitiibwa.
etteeka eryanenya Adamu, etteeka Adamu lye yakola ne Abeli ne Kaini lye yamenya nga atta muganda. Kiva nti Adamu, abantu abamu balowooza nti etteeka lyajja ku Isirayiri Mukama we yaweera etteeka. No, etteeka lyaliwo even before eggwanga lya Isirayiri, lyaliwo before. Era kyovudala nti Adamu bw'amala okukola ekibi lyamunenya nti akoze kuba waliwo etteeka. Then wabawo etteeka nga tugenda okulaba, naye wano agambye obutuukivu bw'etteeka bulyoke butuukire mu ffe. Nsole agambye nti etteeka ajja ligumya Yesu Kristo yasima olw'obutuukirivu bwe Katonda, nti ajja kukuza etteeka aliseemu ekitiibwa. I feel honorable. Isaya 2:42 kuba buno bali bonnabbi babisonga kujja kwa Yesu Kristo. Then Balumi 7:14 budagamba, for we know that the law is spiritual. Tumanyi nti etteeka lya mwoyo. But I am carnal, sold under sin. Neze ndi wa mubiri natundibwa okufugibwa ekibi. Adamu bw'amala okukola ekibi yatutunda. Naye nga ate etteeka tulina okukola okubanga tutuukiriza mu maaso ga Katonda lya mwoyo, it is spiritual. Paulo agamba nti but I am carnal, sold under sin. N'agamba nti ani alinda okukola mubiri guno ogw'ekibi? Yokaana essula esooka 2:9 agamba, behold the Lamb of God, omwana gw'endiga wa Katonda, that takes away the sins of the world. Ajjawo ebibi by'ensi. Tulabanga na Yesu Kristo bw'ajja yasobola okutikkula omuntu omugugu. Etteeka lya mwoyo twagala okukola, but we are carnally minded. Oba oliawo, we are of carnal mind. Ng'etteeka ly'eddala nga tugenda okulyabako mu maaso awo, olw'okuba nti tuli ba mubiri, buno obutuukivu bw'etteeka buzibula abantu bangi nnyo. Omuntu asobola kuleka kibi, tasobola kuleka bubbi yadde bwenzi kubanga afugibwa omubiri. Mu maanyi agagade kisoboka, it is impossible. Paulo ono kyakabirira, ani alina okukola mubiri guno ogw'ekibi kubanga buli wayagala okukola obulungi ekibi kimubeera kumpi. Ayagala kukola tteeka lya mwoyo naye ate wa mubiri. We have the spiritual law and the carnal law. Katugere mu maaso. Paulo Bible egambye nti Balumi 3:3 budagenda maaso nagamba, do we then make void the law through faith? Tujjayo tteeka olw'okukkiriza. God forbid kitalo. Ye we establish the law, tunyweza bunyweza tteeka. Yesu Kristo ajja ku musalaba n'akomya etteeka. Ni tteeka kiri yakomya. Wano wali obuzibu baganda bangabala programu eno abantu okutegeera ekigambo kino. Bible kyebigamba so negamba Balumi 7:12, wherefore the law is holy, bwe kitteeka tukuvu, and the commandment is holy, n'ekiragiro kitukuvu, and just and good, kyenkanya era kirungi. You have the law, nkyali kusaidia mu etteeka lino Mukama lyateeka ku bipande eby'amayinja, which is holy, just and good, eri spiritual. Nga Paulo watugambe, we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. So tumanyi etteeka eri spiritual neri carnal minded, neri carnal. Zeri carnal tugenda kulyabako mu maaso eyo nalyo oba oliawo. Bible kyebigenda mu maaso negamba mu 7:13, was then that which is good. Maze okukola etteeka ddungi tukuvu. Paulo abuuza bwekiti ekirungi kyafuuka kufa gye ndi, made death unto me. Abantu bagamba teeka, totunyumiza teeka, gasiya, lyali kizibu, Mukama lelelele ne bayogera bingi. Paulo abuuza ekibuuzo nti ekyo ekyali ekirungi kyayogeddeko teteeka tukuvu ddungi, ekyali ekirungi kyaleeta kufa gye ndi. God forbid kitalo. Nti wagamba kitalo aba yennyamidde. But sin, naye ekibi, that it might appear sin, kiryoke kirabike nga kibi, working death in me by which is good. By that which is good. Ekibi kiryoke kirabike nga kibi, ekikola okufa mu nze okuyita olw'ekyo ekirungi. That sin by the commandment might become exceeding sinful. Nti ekiragiro, ekibi olw'ekiragiro, bwe tubanga weekiri etteeka lino eryaleeta kufa gye ndi, etteeka etumanyisa ekibi, etteeka eryitulaga nti oyonoonye, nti agambye nti olw'ekiragiro ekyo ekibi kyongera okulabika nga kibi ddala. Tuli ffenna baganda bangala programu eno kakasa tutambula ffenna. So buli ku makya Baba TV mbeerako nga tuyiga baganda bange ku Sunday saawa 12. Nsaba wagire programu eno gwe muganda nga ali eyalaba agiraba, yeetaaga obuwagizi bwo okulanga egenda mu maaso. Teekamu kyonna ky'olina ogisupporting. Amagezi ag'ekigambo kya Katonda tusobola okugategeera. Oyinza okuba nga tokkiriziganya bigambo byenkubulya mu kiseera kino, ne keeping angola programu eno ojja kwongera okutegeera ebigambo birala bingi nnyo.
kubanga mulimu obugagga bungi mu kigambo kya Katonda bwe tulina okutegeera abangi ignorances bwe basambajiza batafaako naye nga te Bible Mukama yagiwandiika ffe tugitegeere bangi bagikozeseza kubuuza abantu ne batutunira one side of the coin ne batutunira another side bwabulira ekisa kya Yesu Kristo olowooza Mukama tagenda zikiriza nsi bwabulira obusungu bwa Katonda olowooza Mukama tagenda twala muntu n'omuggulu so we need to balance all things tumanyi Mukama agenda zikiriza atya abantu agenda balokola atya tulina okubalansinga ebintu by'emirundi ebiri baganda bangala programu eno so kyevudde mbasaba tutegere ekigambo kino ekya Katonda kye yawandiika mu kitabo kye tuleme kububuka na ndowooza z'abantu ne Bayibuli yayogerere so Mukama ayawula eby'emirundi ebiri kyovula nti wootuuka n'olusuubira nti Bayibuli ekubagana Katonda gw'ofuula omulimba Baruumi essula 7:12 kyavudde agamba there is therefore now no condemnation tewali kyakunenyezebwa to them which are in Christ Jesus eri abo abali mu Kristo who walk not after the flesh atambula gobera mubiri but after the spirit anagoberera omwoyo ne mujjukire tumeze okusoma the law is spiritual Paulo ng'agamba but I am carnal sold under sin 7:14 Paulo bw'agambye nti tumanye etteeka lya mwoyo naye nze ndi wa mubiri natundiwa okufugibwa ekibi wano n'agamba 7:12 therefore wakityo tewali kyakunenyezebwa eri abo bali mu Kristo Yesu abatatambula goberera mubiri naye abagoberera omwoyo tulaba nti waliwo etteeka ery'omwoyo abagoberera omwoyo naye alina etteeka the law is spiritual naye batagoberera mubiri which means tulina n'etteeka ery'omubiri the law of flesh the carnal minded law Bible bwegamba Baruumi 7:12 tumaze okulabawo agambye nti for we know that the law is spiritual but I am carnal sold under sin naye Bible egenda maaso negamba mu luberebere 3:2 mu Bible egamba unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothed them Mukama Adam amala okwonoona yakola amaliba ag'endiga okugajja ku ndiga gye tulaba nga basala Adam mu luberebere ye wino Bible nga bwe tugambye 3:2 n'abakolera amaliba g'endiga ne bambala waliwo etteeka nga tugenda okulaba there is a law which came after sin and the law which shows us sin Bible egenda maaso negamba mu kitabo ky'amateeka 3:24-26 and it came to pass olwatuuka when Moses had made an end of writing the words of this law in the book Musa amaze okuwandika ebigambo by'etteeka mu kitabo until they were finished okutuusa ebyamalirizibwa that Moses commanded the Levites Musa n'alagira abaleevi which bear the ark of the covenant of the Lord saying abasitula essanduuko y'Omukama endagaano ng'agamba amaze okuwandika ebigambo by'etteeka mu kitabo Musa when Moses had made an end of writing amaziriza okuwandika ebigambo by'etteeka mu kitabo Mukama ateeka ku bipande by'amayinja Musa andika ku bitabo wuli ebigambo bino muganda wange njagala wetegeeze wano wetuli tegere obulungi nnyo agala maaso n'agamba n'abagamba take this book amaze okuwandika n'agamba mutegere ekitabo kino eky'etteeka there was a law, the book of the law and the tables of the law agamba nti muteeke ekitabo kino eky'etteeka and put it in the side of the ark mu mabbali g'essanduuke of the covenant of the Lord essanduuko ya Mukama endagaano y'ogodi Katonda wamwe that it may be there for a witness against thee mukootinga ennyo akagambo kano Musa amala okuwandiika ebigambo by'etteeka nabiteeka mu kitabo agamba biteeke emabbali w'essanduuke abeere omujulirwa aboolekedde against omulabe wammwe wano weetaaga okuyigiriza buli muntu asoma ebigambo bya Pawulo etteeka libeere omulabe against thee omujulirwa nga mulabe wammwe a witness against thee waliwo etteeka Musa lye yawandiika mu bitabo yali mulabe wa muntu nga tugenda soma Bible ng'eyongera negamba mukootinga nnyo abantu wano witness against thee Musa nga bw'agambye Paulo Mukama agamba tugenda kwonga tusome maaso awo agamba ekyamateeka 10 olwokubiri kyavudde agenda maaso gamba and I will write on the tables the words which were in the first tables which thou breakest and thou shalt put them in the ark Mukama amala okuwa Musa ebipande by'amayinja amugamba nti leeta naawandiika bw'onamala biwandiika mu kyamateeka 10 olwokubiri obiteeke mu ssanduuke munda Musa agambye bwe yamala owandiika ateeka mabbali wa ssanduuko Mukama bw'amala okuwandiika ateeka wakati munda
Mukama agamba Musa teeka wakati mu sanduuke. Agamba Musa amala okuwandika agamba abaleevi bagateeke emabbali w'essanduuke. Wano wali ekyenjawulo okutegeera baganda nga aba programu eno. Era bwe kitibwe kyafaanana Mukama gayo yawandika agateeka mu sanduuke munda. Agamba Musa ne gateeka emabbali w'essanduuke. Alaba ekigambo ekyo. Musa gano ge ga Mukama ku bipande by'amayinja ebibiri. Gano ye ga Musa ku bipande ku mizingo mu kitabo gye yawandika the law in the books. Agenda maaso n'agamba wano tulaba enjawulo y'amateeka gano ag'ebiti ebibiri. Kifaanana nti wali eri mu Bakolosaayi 2:17 abantu batera okugamba nti tulina tamanyanga olw'emyezi egiboneka mu kulya mu kunywa olwa sabbiti. Oluganda ekozesa sabbiti oluzungu ekozesa zisabbiiti. Agamba nti Kristo yabikomera ku musalaba gwe wemala okujja omulabe eyali atwolekedde mu mateeka. Yesu Kristo weyamukomera ku musalaba yali omulabe gwe tusomyeko. Musa ng'agamba abeera omulabe gye muli. Yesu Kristo gwe yakomera ku musalaba. Baganda bange ba programu eno bwe kityo bwe kyali mukwano gwange awuliriza programu eno alaba. So tulaba enjawulo y'amateeka gano ag'ebiti ebibiri. We have the ceremonial law, the moral precepts and the ceremonial law. 10 commandments and the ceremonial commandments Musa ze yawandiika. The law. Then wanagamba bwati. Bwe tusoma royal law etteeka lino lya Mukama Yakobo 2:10 agamba aliyita kabaka w'amateeka. Wali agamba Befeso 2:15 nti lyali kiteeka lyali mu biwandiiko. Then the law of liberty etteeka ery'eddembe Yakobo 2:12. Then wano alyawandikwa na ngalo ya Katonda lino ku bipande by'amayinja. Naye eryali mu bitabo lyandikwa na ngalo ya Musa ky'amateeka 3:24 paka 26 wano mu Kuva tulaba ebigambo ebyo. Lyateekebwa mu ssanduuke wakati mu ky'amateeka 10 olusooka n'olwokutaano ne Ssekabaka. Ate liri Musa lyawandika lyateeka mabbali w'essanduuke nga bwe tumaze okulaba mu byawandiikibwa. Lino erya Mukama lyaliwo before sin. Wa Yokaana atugambye ebbaluwa esooka ekiteeka litumanyisa ekibi. Lino lyaleetebwa after sin. Bagatiya 3:19 Bible egamba the law was added because of transgression till the seed should come to whom the promise was made. Waliwo etteeka lyaliwo eritulaga ekibi Yokaana ebbaluwa esooka 3:4-8. Waliwo n'etteeka eriraga eddagala ly'ekibi, the remedy of sin. Bagatiya 3:19 the law was added because of transgression. The law is the knowledge of sin. So Paulo wetasome walinga tutandika ngagamba nti kubanga okutuusa ku tteeka ekibi kyaliwo mu nsi n'ekibi tekibalirwa awatali tteeka. Okutuusa ku tteeka lino erya ceremony ekibi kyaliwo mu nsi which was added because of transgression. But sin is not imputed where there is no law. Naye ekibi tekibaliwo awatali tteeka eryabalirwa ekibi nga kiyingira mu nsi. So tulaba amateeka ga biti bibiri era Mukama nga Musa azimba yeekaalu. Mukama yamulaga pattern ey'omuggulu. There was the tables of stones and the ark of covenant. Yokaana mu kubikula essula 10 tolanga 19 tolanga Yokaana agamba nti yeekaalu ya Mukama mu ggulu n'ebikkulwa n'endaba essanduuke ey'endagaano gyeri mu ggulu. Seno Musa gye yakola Mukasa gye yakola ku nsi yasigalako era yakwekebwa olw'okuba Yerusaalemi ekibuga ekyo n'ebula n'ekwekebwa. Yerusaalemi omulundi ogwasooka ogwokubiri yagenda okwiba nga essanduuke ya Mukama ey'endagaano teyaliimu era yabula. So wano we tulabira nti etteeka lyaliwo before ne wabona etteeka eryajja after. Wano enjawulo wejjira abantu ne babulira waneeno nga basoma ebbaluwa za Pawulo etteeka limulabe etteeka lerere naye ng'ekikulu byonna kwawula which law kwa Pawulo agamba etteeka ddungi etteeka mulabe. Olina okwawula mulabe yaliwa ne mukwano n'etteeka etumanyisa ekibi eri omwoyo lyeririwa. Ngera maaso nagamba Abaluumi 3:2 etteeka litulaga reveals sin tulaga ekibi. For the law is the knowledge of sin. Abaluumi 3:2 ne 7:7. Wali ceremonial law itulaga ddagala lya kibi 7:29 Yokaana. Alaba ndowooza mukwano gwange la programu eno. Then moral etteeka lya Katonda it will stand forever and ever Zabuli 10:17-8. Then ate waneeno lyali temporary Matayo 2:7-5 tulaba nga ejjiya yeekaalu lirukamu ebitundu bibiri nga Yesu Kristo amazogamba nti kiwedde. Endiga neva mikono gya kabona n'edduka n'ekisolo ne kigwa ne kiva mikono gye amakulu nti yeekaalu emikolo gy'okutangira gikomye. Naye lino litulaga it is forever and ever. Then wanagenda maaso n'atugamba it is complete perfect
holy, just and good. Ekyamateeka 5:22 Balumi 7:12 Zaburi 19:7. That is what we call the moral and the ceremonial. The enjawulo wakati w'ebintu bino eby'emirundi ebiri. Ala mukwano gangala program eno ensonga eyo. So waliwo enjawulo bino eby'emirundi ebiri byawukana. However, Paul tayawula. Wabula engeri gy'abyogeramu yeso okulaga nti byawukana. Engeri gy'abinnyonnyolamu, gy'abiyitamu yetuwa okwawula. Kiva Paulo amagezi ge yawandiisa ebitabo ebbaluwa ezo zonna gaali ga kika kya waggulu nnyo. Amagezi ge yakozesa okuwandiika Bayibuli, Mukama yamuwa ekisa n'awandiika ebigambo bino ebikulu ennyo. Abantu abamu bye balemye okwawula ne batuuka okubula ne bava ku kkubo ery'amazima. So tulaba mu kitabo tujja kuddeyo katono nnyo wano. Tulaba mu kitabo kya Luberebere 26:5 kumanya etteeka lyaliwo liri embagamba nga Mukama ne Isirayiri tennaba kujja ku siini. Ibulayimu Mukama amwogerako bw'ati mu kitabo kya Luberebere 26:5 agamba nti because that Abraham kubanga nti Ibulayimu obeyed my voice, yawulira eddoboozi lyange, and kept my charge, n'akuma bye namukuutira, my commandments, ebiragiro byange, my statutes and my laws, n'akwata ebiragiro byange n'amateeka gange. The laws were more than one. Etteeka lye libamu ebiragiro. Ceremonial zirimu ebiragiro nkuyanja. Moral erimu ebiragiro 10. Waliwo health laws n'ezalimu ebiragiro bingi. Waliwo ne civil law. Amateeka g'ebiti ebina. So wala wanazise laws. Even the 10 commandments Ibulayimu yazikuuma. Twifenna ndowooza tutambula fenna. So Mukama kyabalaga nti yakuula atabina mukuute. Naye tugenda okulaba ceremonial law zijja ku baana ba Isirayiri nga ziweebwa Mukama azibawa, Musa nga aziwandiika. 10 commandments bantu basinga bazirabya ku baana ba Isirayiri wano. Naye nga Mukama agambye even they were there before the children of Israel. Ibulayimu yazikuuma. Abeli okutegeera nti Kaini okutegeera nti yakoze ekibi, waliwo a law which says thou shalt not kill. Kibandi bamubuuza muganda wali luyiwa ze mukumiwa muganda wange Mukama nagaba onokola obulungi tosimwenga naye onokola obubi ekibi kiri ku mulyango gwo. Sin is the transgression of the law. Nga tutasoma balo Yohana esooka essula 4 olunyiriri essula 3 olunyiriri 4. For sin is the transgression of the law. So Adam yamenya teeka. Kain yamenya teeka, but there was a law which was added. Adam amala okwonoona bayongerako ceremonial law kwe kusala sadaka ku lw'ebibi bya Adam. Mukama amala okulonda eggwanga lye ligenda okumuweereza mu nsi muno Isirayiri n'abawa ebiragiro bino officially n'abiwandiikira kuba bali bamaze mu Misiri emyaka mingi nga beerabidde Katonda. Tebakyajjukira mpisa z'abajjajjaabwe kwe baatambuliranga. Bamanyidde okusamira n'ebirala biringa ebyo Mukama n'abayitamu n'addamu n'abibawa buto. Ne bawa ekiragiro ky'okuna ekya Sabiti, Bayibuli egamba jjukira olunaku lwa Sabiti okulukuma nga lutukuvu. Remember, kubanga baali beerabidde emyaka mingi nga banyise mu bukaafiri bwa Misiri, basinza ebifaananyi, bagolera bakatonda abatamanya Katonda, abatakola ggulu n'ensi. Yeremiya bayogerako mu ssuula 10:11 nti bakatonda abatakola ggulu n'ensi balibula okuva mu nsi. Balibula. So waliwo Katonda yakola eggulu n'ensi, baali bamwerabidde n'agamba Falawo nti njagala abaana bange bagende bampeereze. Bw'onaagaana okubampa nja kutta omwana w'omubereberye. Era yakikola. So first born eggwanga lya Isirayiri lyali afuba okulaba nga alizza mu mpisa ezimutya. Yokaana 3:16 n'agamba kubanga Katonda bayagala ensi bw'ati n'okuwona waayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okuzikirira naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Agamba nti Yesu Kristo yagamba nti think not that I am come to destroy the law. Timoza nti nze kudibya tteeka. All the prophets oba bannabbi bayogera, I am not come to destroy but to fulfill. Size kuzikiriza naye nze kutuukiriza. Naga for verily I say unto you, kwanga ddala mbagamba nti till heaven and earth pass, okutuusa eggulu n'ensi nga bimaze okuggwaawo, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all of be fulfilled. Tewali nnyukuta ddala akanava ku tteeka. Till heaven and earth pass. Eggulu n'ensi paka ebimala okuggwaawo. Kiva mu kitabo kya Yesaya essula 6 olunyiriri 22 agamba nti kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola ebisigaye bityo mu maaso gange. Eggulu erijja n'ensi empya awo olituuka okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi n'okuva ku Sabiti okutuusa ku Sabiti, after new heaven and new earth bonna balina omubeera gyanga maaso ga Mukama okusinza. Kyavudde agamba nti till heaven and earth pass, ensi eno egenda kuggwaawo
but one jot on tittle kivala mu kitabo kya Luka agamba Matayo 5:17 wanagambe for I say unto you till heaven and earth pass. Luka 5:17 kyavuda agamba and it is easier kyangu nnyo for heaven and earth to pass eguneso okuvaawo than one tittle of the law to fail. Okusinga akatonyeza akamu oba ennukuta kuteeka okulemerera okubanga terina makulu. Whosoever putteth away his wife we wanyweza okumanya nka anyweza etteeka buli muntu yenna anagoba mukazi we and marrieth another n'awasa omulala committeth adultery ajja kuba akoze ogw'obwenzi anyweza etteeka. It is easier Yakobo 2:10 kyavuda agamba nti if any man keep the whole law and yet offend in one point he is guilty of the whole law. Omuntu yenna bw'asobya etteeka bw'akwata etteeka n'asomya akamnyomero kamu oba etteeka lirimu obunyomero 10 oba obuwayiro 10 points 10 he is guilty. Ayinza okwenda ne bw'okuma sabiti naye ng'oyenze njagala bategeezako baganda bange program eno Sunday olunaku olwaleero njaba wa origin how Sunday bwe yatandika okubanga etwalibwa nga Sabbath biyingira bitya mu Bukristaayo yajja okufuuka Christian Sabbath in 321 AD. Dabalaga event season zonna engeri baziza okwagala okuteekawo Sunday okulaba nga ba-institute nga kwanga ibate enkulu ennyo ku nsonga y'etteeka. Abantu bakkiriza okutta si kirungi okubba si kirungi obwenzi si bulungi babikkiriza yes naye ng'ate they say that they are under grace the Sabbath is no longer valid. Bakyogera nnyo ekigambo ekyo baganda bange. So naye wano tumaze okulaba nti Mukama agamba nti ayogedde etteeka omusajja yajja n'abuuza Yesu Kristo nti nkoze ntya okuyingira bwakabaka bwa Katonda namugamba wulira etteeka naga ebyo nabikola kuva mu buto naga liriwa namumenyera tobbanga totanga yaya akyayogera agamba nti ebyo nabikola dda kuva mu buto bwange namugamba ntusigadde ekintu kimu tulabye n'ogabira abavongoberere yaya mugamba nti beera n'okwagala amateeka gasobola okutuukirira mu ggwe tusobola gakwata nga forms n'olowooza nti okola Mukama kyayagala. Love must accompany those works which you are doing, but faith must be accompanied with works. You cannot be a faithful Christian without works. Then one chavudagamanti, it is easier for heaven and earth to pass than one jot on tittle to fail, of the Lord to fail. Chavudawana kakasanti yategeza 10 commandments yaleta kiragiro kya bwenzi tibogoba mukazi wono wasa omulala ng'okoze ogw'obwenzi anyweza. So baganda bange tubeere vigilant tubeere soba ku kigambo kya Katonda tume kwenoonyeza byaffe. Katonda agenda asala omusango gwa buli muntu ajja mulamula maaso ge naye yatuwa bwe tulina okutambula bwe tujeema musango gwaffe naye nga Mukama yakoze omulimu gwe. Leero abantu bangi bagenda keera mu yeekaalu bangi naye njatuuka yeeyo wano tuba tuzeeyo katono nnyo emabega Bayibuli egamba bweti mu kitabo kya Yakobo 1:25 kansome ebigambo bino mu Luganda agamba nti kubanga omuntu yenna bw'aba omuwulizi w'ekigambo nga si mukozi alina faith without works oyo afaanana ng'omuntu eyeraba amaaso ag'obuzaaliranwa bwe mu ndabirwamu. Kubanga yeeraba n'agenda amangu ago ne yeerabira bw'afaanana omuntu yenna yenna bw'abanga ekigambo akiwulya buwulizi n'atakiteeka mu nkola afaanana ng'omuntu akutte emmira ne yeetunamu bw'ati ne yeeraba nti omuntu oyo alaba ekintu n'agenda ne yeerabira bw'abadde afaanana naye n'agenda maaso n'agamba Olunyiri lwa 2:5 but whoso looketh into the perfect law of liberty, the 10 commandments, it is a perfect law of liberty, and continueth there in nanywerera mu kiragiro ekyo he being not a forgetful hearer nga si oyo awulira ne yeerabira but a doer naye yakola omukozi of the work akola ebikolwa by'etteekero ebirimugamba. This man shall be blessed in his deed. Ajja kuba omukisa mu bikolwa bye. Faith, works must be accompanied by faith. Tosobola kulaga faith without works. So tosobola kukkiriza mu tteeka lya Katonda perfect law of liberty n'olitunulamu endabirwamu ekulaga nti wano nno mwana oweebuuka oli mubbi weeterenze naye bw'otunula mu tteeka lino n'onywerera mu bye likugambye nga tolinga onatunula mu ndabirwamu naye n'otunula mu tteeka n'olinywereramu kubanga liri perfect. It is a law of liberty. Agambye nti omuntu oyo anaanywerera mu ekyo nga teyeerabira
naye ng'anyiikira anywera mu kyo nga agolekeddwako faith okukkiriza omuntu yajja kubanga aweebwa omukisa mu byonna byakola mukama bw'atugambye. So obudde busemberedde obufundikira naye naatera okuwunzika ekyokuyiga kino naye mufe okulanga mulaba puroguramu eno n'okugiwagira. Agenda maaso n'agamba tumala okulaba mu ndagaano empya mukama atulaga butera tulina okukuuma amateeka ge tumaze okubira byonna byonna etteeka tumaze okuyiraba mu ndagaano empya tulaba nga etteeka lyonna mukama yaliwandiikamu mu kuva mukama tugaana osinza ebifaananyi mu Yokaana 5:21 tulanga mukama agaana obivunnamira bakatonda abalala abatugaana ebifaananyi abitugaana okubisinza. Mu kitabo kya Timoseewo mukama agaana okulayira ebwerere mu linnya lye okulizanyirako. Mu kitabo kya mu Bebulaniya nnyo tulanga mukama tugamba sabbiiti. Yokaana Luka 4:16 mukama bitugamba tugamba sabbiiti stiru okulaba nga Yesu Kristo yali mpisayo mu nkuŋŋaaniro yagendanga ku sabbiiti. Pawulo mu bikola y'abatume 13 tulaba ennyiri nnyingi nnyo nga naye yali mpisayo okugenda mu nkuŋŋaaniro ku lunaku lwa sabbiiti. Yokaana aba mu kitabo mu kubikkula essula esooka olunyiri lwa 10 Bayibuli egamba nti Yokaana nga bwe agana naye mwoyo ku lunaku lwa mukama ne mpulira eddoboozi ennyuma wange. Kitabo nenyo kubasangamu ekitiibwa mu kuva tukiraba gye kiri tulaba ne mu Befeso mukama agamba okusaamu abazadde baffe ekitiibwa ne Matayo 19:19 ebigambo bye bimu. Then tulaba abaana batassamu bazadde bitiibwa muyinga oyinza okulaba eyo empisa abaana gye bakuzaamu ennaku zino ensangi zino omwana asobola okusamu muzadde ekitiibwa. So mukama atugaana okutta thou shalt not kill. Matayo tulaba nga mwekiri mukama akitugamba nga byali mu ndagaano enkadde. So abantu abasinga balowooza nti biri byakoma. Obutayenda mukama atugaana mu kitabo kya Baluumi. Baluumi 19:9 tobbanga mukama atugaana ebigambo ebyo. Baluumi 7:7 teweegombanga. Ebyawandiikibwa bingi nnyo baganda bange naye ekyo Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabuli 19:65 agamba nti great peace have they which love thy law and nothing shall offend them. Great peace have they which love thy law. Etteeka lya mukama balyaga balina emirembe mingi tewali kiyinza kubeesittaza wakati mubo kubanga buli omu ali obedient eri etteeka ekiragiro kya Katonda. Kyotasobola kukola nga Kristo takuyambyeko. So Bayibuli kyebudde agamba nti mu kitabo kya great peace have they which love thy law and nothing shall offend them. Mukama kyavudde agenda maaso n'agamba agenda maaso n'agamba Zabuli 19:10 agamba nti thy word is true from the beginning. Ekigambo kyo kyamazima okuva ku lubereberye. And every one of thy righteous judgment endureth forever. Na buli musango gyo egy'obutuukirivu gibeera emirembe gyonna. Kigambo kya mukama kino kituukirivu okuva ku lubereberye tekikyukangako. Abantu bangi bakifuula ekitalina makulu. It is true from the beginning. So bino byonna bye tumala okulaba mukama agamba njala somba ebigambo bino eno tusobole okutegeera ekinyusi ky'ekyokuyiga kino eno. Agenda maaso n'agamba whosoever commits sin yakola ekibi amenya n'etteeka ekibi kwe kumenya etteeka Ten Commandments. Kyabadde agenda maaso n'agamba luberebe Baggalatiya 3:19 wherefore serve the law mukyaweereza etteeka it was added because of transgression yayongerako lwa kwonoona till the seed should come mutuusa omuzuku ensigo oba ezzadde we lirijja to whom the promise was made ogoba ekiragiro gwe kyayisibwako mukyaweereza etteeka ekibi kwe kumenya etteeka. Ne wano Pawulo Yokaana ebbaluwa esooka 3 olwokuna bw'agamba naye ate wano atugamba mukyaweereza etteeka Baggalatiya 3:19 ceremonial yali abagamba Abaggalatiya mukyaweereza etteeka which was added because of transgression which was transgressed the Ten Commandments. Bwe yakola ekibi amenya nete transgressing the law. When this law was transgressed the law was added because of the transgression of this. Paka Yesu bwe yali alina okujja Yesu bwe yajja ne likoma okuliweereza katuwere Kristo n'asasula saddaaka olwa transgression y'etteeka lino ly'etteeka terivaawo. Ten Commandments no is the standard of judgment. Kyovala mu kitabo ky'Abaluumi kya Mubuulizi agamba nti Mubuulizi essula 12 olyakwesula agamba nti ekigambo kino ekikoma ono byonna biwuliddwa otya Katonda okwatanga ebiragiro bye kubanga ekigwanira omuntu Katonda aleeta buli musango gwa buli mulimu nabo kigambo ekyakwekebwa obanga kirungi obanga kibi. This is the basis. Nate ofundika ebigambo binene lwakadde. Kyabiraga this
okusavinga lo bino byabitegeeza Yesu Kristo omuntu nga tekyetagisa kuwa sadaka olw'ebibi Paulo kye yali anenya aba Galatiya olaba programu nsozidamu olwakadde ceremonial zimuza Ibrahimu ne Isaaka so bwe biti Musa nga bamenye teeka lini baleta Isirayeli so Bible 7:8 agamba nti for the law maketh many high priests which have infirmity but the word of the oath which was since the law maketh the son who is consecrated forevermore. Mpozi tulabesteeka ine ceremonial zibawangayo zifuula abantu bakabona abayina obunafu n'ebirala byonna. Mpozi obudde bugenze naye nga nfundika ebigambo bineeno njaga basibula ku mama Nakaddu nkulamusizako mukadde wange Mukama akuwa omukisa webale kubeerako ng'olaba programu eno n'okufaayo ennyo Mukama akuddizeewo bingi bangi nnyo besiza kumalayo olwakadde nti kaweddeyo naye nsaba muwagire programu eno mubuuze ebibuuzo ku WhatsApp tubeerako YouTube channel mugende mujasangako programu zaffe nnyingi nnyo zetuze tuyiga yadde si mu kifo kino tuyize ebintu bingi nnyo mu bifollowing Mukama nga bali wekisa ngenda kubasibulira wano tujja tandikirawo Sunday jja si Sabbiiti lunaku lwa 7 lunaku olw'okusinzizaako Mukama waffe mbeere bulungi mweraba tujja kuddamu byonna byo byategese ndibifuna ntusenga nsumusa amayengo g'enseno ndiba mu ddembe byonna ebituluma tebiri bamuseeyo zenga mpangudde enseno Enoni Baba TV obusoga bulayi